Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, palira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Okulwanyisa obukenuzi mu nsi yonna si kyangu era kizibu nnyo okujja obuli bw'enguzi mu bantu. Obuli bw'enguzi bulinga omuziro ogwekuŋŋaanya ne gulyoka guyiringita nga bwe gweyongera okugejja. Mu nsi yonna obukenuzi bufuuse ekyeneena. Obufuzi obwannakyamalira buleese okubonaabona, naye waliyo amawulire ag'essuubi n'ekitangaala. Abakungu abamu bakwatibwa ne baggalibwa. Mu nsi y'Amerika waliwo gavana gwe baakutte olw'okulya enguzi ne bamutwala mu kkooti abitebye. Bamusalidde emyaka 2 kati mu kkomera mwatudde. Puliida wa gavana yasaba omulamuzi ekisonyiwo ekitaamuyamba ne basindika gavana mu kabulamuliro ewatali kumunyigira ku liiso afuuke ekyokulabirako. Era ne mu kibuga kya Hong Kong omugagga waayo Binojjo yakwatibwa nga omukozi wa gavumenti ekyojja mu miro. Abantu 7 babasindika mu mbuzi ekogga nga kwotadde omugagga byomere mu ttaka n'amayumba. Kati ani gwe tunenya? Ekizibu kye ki? Okusiba abalyako y'engeri y'okujjawo obukenuzi nga bano bowulidde abakola ogw'okulya enguzi. Kongerekebwa n'ekiwundu ekinene ekivuluuja olw'olutalo olukyasinze okukosa abantu mu Afrika. Abantu obukadde 5 be balusuddemu akabo okuva President Kabila lwe yasikira kitaawe nga wa myaka 29. Teri kubuusabuusa nti Kongo y'emu ku nsi ezisinga obugagga, naye bannansi baayo bayise mu butabanguko obutaggwa. Amafuta n'obugagga bw'omu ttaka bifuuse ekyeneena ekisikiriza abakenuzi okuva ku muliraano paka Bulaaya. Obutabanguko bwagwawo Sabbiiti ye yayita, bannansi nga balangira omukulembeze obusiiwuufu bw'empisa olw'enguudo za Kinshasa ne zijjula omusaayi gw'abatuuze nga President Kabila abeekalakasi bamufuukidde ejjute. President Kabila ateekateeka okukyusa ebbanga ekkulu asobole okuddamu okwesimbawo nga musajja mukulu. Kati nno atambula n'abakuumi be buli wamu. Abaalabwa nga bakuba amasasi mu ddwaliro erimu. Abantu 5 be baakafa, abangi bali ku bisako. Naye bannansi ba Kongo baakowa obwegugungo. Okuva ku Lumumba, Mobutu n'omugenzi Kabila, bonna ekyabatisa yali eyo entebe y'obuyinza. Abalwadde b'emitwe bali ku buzibu ku Ssemazinga Africa. Omusasi waffe MCL akaabituwe. Obulwadde bw'omutwe buyita bukama ku Ssemazinga Africa era bukyaleeta entiisa, obukyayina okusosolwa. Ebbula lya ssente mu bantu n'abasawo abakugu kirekedde bannaddiini n'abasawo b'ekinansi kino ekizibu. Abalwadde b'emitwe 75 buli 100 mu nsi yonna be basangibwa mu nsi enjavu oba ezikyakulaakulana. Omuwendo gw'abalwadde b'omutwe gweyongedde okulinnya ng'ate omusawo omu ajjanjaba akakadde k'abalwadde ku Ssemazinga yonna. Ensi ezikulaakulana zikozesa ssente ntono ddala buli mwaka okulwanyisa obulwadde buno. Ab'eŋŋanda be bajjanjaba abalwadde watali basawo, naye mu ngeri emu oba endala obusosoze butandikira waka. Olw'endowooza y'abantu oluusi esinziira ku butamanya. Oludda amadiini n'obuwangwa birekeredde bano abalwadde era bangi beekanga bali mu kkomera nga babaggalidde. Alupoota y'ekitongole kya World Health Organization egamba nti abanoonyi b'obubuddamu 5 ku buli 100 balwadde ba mitwe. Ate bano abato abanunulwa okuva mu buyeekera ab'eŋŋanda zaabwe babaaniriza na kubasiba bundooya. Yadde enkola zizzewo okuyigiriza abantu n'okugyawo obutamanya. Obulwadde buno ku Ssemazinga Africa tebuweereddwa budde bumala. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku NewzBeat. Weebale nnyo MC Yala ogatutuusaako. Tuli mu kaseera ak'omusana ppereketya era ke kaseera akazibu abalimi ke basinga okutya. Naye yadde omusana gwememula waliyo ebimera omuntu yenna by'asobola okusimba wajjumbira okufukirira. Nga tonnaba kusimba ettaka sooka oliwo ebigimusa nga nnakavundira w'ebimera oba kozesa obusa. Ettaka we lifuna we lisiza kiriyamba okukuuma amazzi n'okusobozesa emirandira okwetaayo obulungi. Ensigo zisimbe ng'ozirekeddewo akabanga akawera olwo nno waleme kubeerawo okuvuganya mu bimera. Bikka olusuku lw'olwo osobole okukuuma amazzi mu ttaka n'okuziyiza omusana okwokya ebimera ebikyakula. Buli ku makya n'akawungeezi olina okufukirira ebimera okuviira ddala mu kusimba paka mu kumulisa. Ebirime nga brokoli, emboga ne cauliflower byetaaga okubifukirira amazzi paka mu makungula. Obutungulu nabwo bwetaaga okubufukirira buli lunaku kubanga emirandira gyabwo mitono ate minafu. Ennyaanya, kaamulali, biringanya ne cukamba byetaaga nnyo amazzi mu kaseera k'okumulisa. Naye weewala okufukirira amazzi amangi ennyo oba amatono ddala kubanga ebirime ebimu biyinza okwonooneka. Naye wabikka olusuku lwo n'olukoola n'olufukirira ogenda kuyita mu kaseera k'omusana ng'olina emmere ekumala. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma.
n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor. Nene dislike. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.